wamma ddala amaka gano geeyamba Yezu Maria ne Yozefu ng'olwaleero zaali ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa Februari omwaka gwadda nnyo 1953 baluyima ne bafumbiriganwa mu bufumbo obutukuvu Monsinya kati Mbwega agalamidde wali ekiwa Mirembe ye yabagatta eri mu Ekereziya Katolika ey'Ennamiryango esangibwa mu Lugazi Dayosisi. Twebaza Omukama abawembezze kati emyaka olwaleero giwedde ddala emyaka 7. Olwaleero tukuza olunaku olwa Valentino omutuukirivu. Wadde olunaku luno buli omu alukuza bibye naye lunaku olw'abaagalana luyina ennono. Valentino omutuukirivu kyeyalwanirira yalwanirira abafumbo, yalwanirira abaagalana. Era olunaku olwaleero tuzze wano okwebalizaako Katonda baluyima olw'omukwano Omukama gwe babadde naye gwe beekola okuva ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Februari 1953 na buli kati olwaleero nga bajaguza emyaka 7. Tuzze wano mu maka gaabwe empereerwe okubeebalizaako Katonda agenda otukulemberamu ekitambiro kya mmisa. Your Reverend Father John Bosco Kamoga CSSP ayambibwako abasaserdoti abalala aza olw'ekkula ery'obufumbo obutukuvu. Twebaza Omukama okola ebyamagero. Mujje twebaza Omukama mwena yoyo w'ekisasinga. Mujje twebaza Omukama okola ebyamagero. Mujje twebaza Omukama mwena yoyo w'ekisasinga.
ennaku zonna. Nditenda erinnya lyo emirembe n'emirembe, kubanga bonna obagirira ekisa, okwatirwa ekisa byonna bye wakola. Mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Baganda bange ne bannyinaze mbaniriza n'essanyu kikolwa kino ekitukuvu. Enneema ya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda Taata, n'okussa ekime bya Mwoyo Omutuukirivu bibeere nammwe ennaku zonna. Omukama mulungi abooluganda, obudde bwonna. Tukuŋŋaanya olwaleero okwebalizaako Baluyima. Omukama abasenvuzza olugendo luno olw'obufumbo n'okusinga omuwandiisi w'ekitabo kino bwe yalowooza. Abaakuba ekitabo kino balowooza nti bwe wangaala emyaka 5 obeera ogenze nnyo, 7 ne bagyerabira okugiteekamu. Bassebo mwebale kusenvula n'ennyabo. Twebaza Omukama oyo abeera omwesigwa gye tuli, ate ne twongera okubeebaza abazadde bano mu myaka 7 be bagunjudde, be bayigirizza n'emirimu gye bakoledde Ekereziya. Tuzze okwongera okubawongera Omukama, ayongere okubasenvuza nga bwe tujja okuwulira mu ssomo erisooka. Emyaka gino egy'obukadde bongere okugyesiimiramu nga bagijaguliza. Mwami Luyima abadde aŋŋamba 70 and still going strong. Twongere okubasabira. Ne munnaayo oluusi wabeerawo ebitatereera bulungi, wabeerawo ebitusobako. Twawaayo ekitambiro kino tusooke twegayirire Omukama atusaasire, asonyiwe ensobi zaffe, essaala yaffe eno gye tusiwaayo okumusiima esobole okumuwunyira akawoowo. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu. Nammwe baganda bange nyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsingire ddala. Kyenva neegaya Maaliya omutuukirivu embeera emirembe gyonna. Bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatira ekisa, asonyiwe ebibi byaffe, atutuuse mu bulamu obutaggwaawo. Kyrie eleison.
precautionem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tuus sonus sanctus, tu solus Dominus, tu solus autessemus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. 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 Ayi Katonda patira omuyinza wa buli kantu, abafumbo bano Enerico ne Jenny Francis batunuulire, boona abaana baabwe bye bazaala mu bulamu ate ne mu kukkiriza, olw'ebikolwa byabwe ebirungi bye bakoze mu bbanga lino eggwanvu, bawe omukisa mu bukadde bwabwe nga bwe wanyweza okwagala kwabwe n'essakramentu lwe baagattibwa. Kino tusaba ntuta mu Kristo Mukama waffe, omwana we yawangana alamajenwe mu ntuukirivu, Katonda omuwe emirembe n'emirembe. Essomo erisooka. Fembi otuwangaaze tutuuke ku bukadde obwegombebwa. Bye tusoma mu kitabo kya Tobbi omutwe gwa 8 okuva ku lunyiriri olw'okutaano okutuuka ku lw'ekkumi. Embaga ey'obugole ng'ewedde, Tobiya yagamba Saala nti, "Mwannyinaze, yimuka, gwe nange tuteekwa okwegayirira, tusabe Mukama waffe tufune enneema ye era ye atukuume." Saala n'ayimirira, bombi ne bessa mu kwegayirira nga basaba okukuumibwa. Yasooka bw'ati, "Ayi Katonda wa bajjajjaffe, oli wa kitiibwa, n'erinnya lyo lya kitiibwa, ligulumizibwe emirembe gyonna. Eggulu likugulumize, n'ebintu byonna bye wakola emirembe gyonna. Gwe watonda Adamu ne Eva mukyala we, abeere muyambi we n'omukuumi we, mu abo bombi ne muzaalukukamu olulyo lw'abantu. Gwe wagamba nti, si kirungi omuntu okuba yekka, tumukolere omuyambi amufaanana. Awo nno kati nze okutwala mwannyinaze oyo sigenderera kugobereramu maddu. Kino nkikoze n'omutima omulongoofu. Mukwatirwe ekisa nno omusaasire, era nange onsaasire. Fembi otuwangaaze okutuuka ku bukadde obwegombebwa." Bombi ne bagamba nti, "Amiina, amiina." Ebyo
Ani alitujja ku kwagala kwa Kristo? Bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma. Abooluganda, oba Katonda ali ku ludda lwaffe, ani anaatwesimbako? Olaba n'omwana we yennyini tiyamubalirira, n'amuwaayo okubeera ffe ffenna, ng'oyo amutuwadde byonna yalema atya okubituweerako? Ani alirumiriza abalonde ba Katonda? Ye Katonda ate abatukuza. Ani ow'okukutula ensonga? Ye Kristu eyafa, ate nnyini n'azuukira. Oyo ali ku ddyo gwa Katonda, ate era yatukubirira. Naye mu ebyo byonna ffe tuwangula ku bw'oyo eyatwagala. Nkakasiza ddala nze, newandibadde olumbe oba obulamu, nandibadde bamalayika yadde abakungu oba bakirimaanyi, newandibadde ebiriwo, nandibadde ebirijja,
newandibadde maanyi newandibadde bya waggulu yadde ebya wansi newandibadde ekitonde ekirala kyonna tikirisobola n'akatono okutujja ku kwagala kwa Katonda okuli mu Kristu Yesu Mukama waffe. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. N'essanyu lingi tusituke okwaniriza amawulire agasanyusa ag'Evvanjiri. Mutendereze Mukama wano mu nnyumba ye, mumutendereze olw'ekitiibwa kye. Mutendereze Mukama wano mu nnyumba ye, mumutendereze olw'ekitiibwa kye. Alleluia, alleluia. Bakyali babiri wabula mubiri gumu. Omukama Awabeere naawe. Mukama waffe Yesu Kristo evudde mu maaliko. Ayi Mukama otenderezebwe. Buli Yesu yagamba nti olubereberye Katonda ng'atonda yakola omusajja n'omukazi. Olw'ekyo omusajja alekanga kitaawe ne nnyina, babiri ne bafuuka mubiri gumu. Olwo nga tibakyali babiri wabula mubiri gumu. Awo nno Katonda kye yagatta omuntu takyawukanyanga. Kino kye kigambo ky'Omukama. Yebale nnyo, yebalege. Katonda yebale, yebale nnyo, yebalege. Katonda yebale, yebale nnyo, yebalege. Katonda yebale, yebale nnyo, yebalege. Katonda Abantu batono mwenna abakuŋŋaanidde wano omusana gwa leero gw'abagole baffe njagala okubaaniriza mu maka gano ag'omwami n'omukyala Lwima. Tubeebaza okujja okutwegattako mu kitambiro kino eky'okwebaza Omukama. Mwebale nnyo, mwebale ddala okujja. Twaniriza kitaffe bwana mukulu ow'ekifo kino Father Deo mu Kenya. Ssebo mwebale nnyo okubeera. Omuyambi we Father Sam Kabogoza naye ali wano. Ssebo mwebale nnyo. Atukulembeddemu omutambizi omukulu Father Yohana Bosco Kamuga, omukulu akulira aba Spiritans wano mu Uganda. Ssebo Father mwebale nnyo okubeera. Abagole mwenna mubalengedde. Bw'olengera ebyeru oyo abeera jjajja mukyala. Ekkooti enzirugavu ye jjajja musajja. Olunaku luno terutuguddeeko bugwi. Abagole bano balwetegekedde. Olunaku lwa ddyo babadde mu kyetuyita olusirika. Baalukwatidde Foyer de Charité e Namugongo, omuyigiriza waabwe Monsignori Katende olunaku lwonna.
era baddamu mulamu bwabwe obw'omwoyo okwejjukanya bye bayiseemu basobole okuweereza ekitambiro kino nga basaanidde. Ku makya tukedde era ne tusoma ekitambiro eky'emmisa ewa Biikira Mariya ekiwa mirembe, ekitambiro ekyokumakya ne tutusomera. Kaakati kino ekyokwebaza wano ewaka, okwe kujaguza kwaffe bwe kutyo bwe kufaananye. Tubeebaza nnyo mwenna okwegattamu. Omutambizi yagambye nti abaakola ekitabo kino ekya mmisa ne batuteeramu emmisa ez'ebijaguzo ebyabafumbo. Ekijaguzo ekyolayo tibaakirowooza nti kiribaayo, kubanga baateekamu ekijaguzo ekya 25 ne bateekamu ekijaguzo ekya 5 ate ekyensanvu ne batakijjukira. Naye kati ate ffe kitukuza, naye ebya Katonda era nakyo tukisobodde. Kakati bino babiyita information. Abagole baffe betujagulizaako ye mwami Enerico Luyima ne mukyala Jane Francis Luyima. Erinnya ery'effumbe yalirekayo, kaakati erirye ye Luyima. Naye abaana bo bonna bamanyi nti bakojjaawe baddira ki? Beddira ffumbe. Abagole baffe bano baagattibwa ng'ennaku z'omwezi 14 February 1953 mu Kereziya e Namiryango. Kale olwaleero gy'emyaka gyennyini 7 okuva ku mbaga yaabwe. Eyabagatta Monsinyori Lawrence Mbwega eyazimba Kiwamirembe, ensonga yatutte Kiwamirembe. N'emyaka 5 egiyise era twagenda Kiwamirembe. Olwaleero jjajja mukyala n'agamba nti tulina okugenda ne tulamusa Monsinyori Mbwega. Awo ne tulamagira ddala nga mumanyi nga bwadduka emisinde. Ne tulyoka tudduka ogenda okutuuka Monsinyori Mbwega waali. Awo essanyu lye ne lituukirira. Ne tubeerawo ne tusoma essaala ate ne tumala ne tulamaga okudda gye twalese ebidduka. Omukongozi waffe tumwebaza nnyo. Abagole bano okugattibwa nga 14 February 53 nga mwami Luyima aweza emyaka egy'obukulu 23 ate jjajja mukyala emyaka 20. Gye balina olwaleero sigimanyi, naye we twabeera e Namiryango egyo gyali emyaka gyabwe. Naye egy'obufumbo olwaleero giri exactly 7. Omukama tumwebaze. Okwebaza kw'abafumbo baffe bano kukulu nnyo, kubanga okusobola okutuuka ku myaka gino Omukama atuwaniridde nnyo. Ekituyambye okujaguza emyaka 7 egy'obufumbo kirabo kya bulamu, kubanga atuwadde obulamu ne tusobola okutuuka ku gy'obufumbo meka? 7. Obulamu Mukama yabutuwadde nga kitubuguze kisa kye na kwagala kwe. Obulamu obwo bwe tuwulidde mu ssomo erisooka otubangaaze bulungi. Mukwatirwe nno ekisa omusaasire era nange onsaasire, fembi otuwangaaze tutuuke ku bukadde obwegombebwa. Banaatera okubutuukako ndowooza. Bawezezza emyaka 7 kubanga bwe baasalawo okuyitibwa okw'obufumbo ne bakutandika na saakalamento. Abamu abembadde mbuulirako nti olwayo tuli mu kujaguza emyaka 7 egy'abafumbo, naffe abamu twandibadde nga tujjaguza, naye waliwo ate egimu gye batuggyako nga nti bagibaggyako batya. Tyanti awaliwo awo nga tutundawo okugenda wa Mukama. Ani yabagamba okukola bwe mutyo?
okuva abantu ne batandika okubeera bonna naye ate ebbanga libalire bonna nga tiribalwa ani akola loosi bano kyebabiteekamu balina kye batuyigiriza ffe ab'olwaleero abakyalimu ebyo bangi abeegomba ate oba oli awo n'ekirabo ekyobulamu nga bakifunye naye ate obufumbo oba oli awo ne bitatambula bulungi okukkaanya ne kukaluba ne bamaliriza nga ate tibakyali wonna emyaka ne bagituukamu nga 80 naye nga oli ali eri ate ono ali eno nga tibasobola kuweereza kitambiro kyaki kyakwebaza bano omukama akibawadde ne babeera bonna okuva mu 53 okutuuka olwaleero omukama tumwebaza bajjajjaffe bagamba nti lubaale yambika akasubi naye naawe oweekweka waali waki wagumu katonda ekirabo ekyo yandikibawadde naye nabo balina kye bataddemu okukkiriziganya okusonyiwagana okugumiikirizagana nti twayitibwa kubeera bafumbo tusigale nga tuli baki bafumbo tubeebalizaako okukkiriza ate okukkiriza okunywevu nga bwe tukuulidde mu ssomo eryokubiri Pawulo bw'agambye nti kiki ekitujja kwagala kwa Kristo okwagala kwa Kristo okwo okubakuumye byonna bye bayiseemu ebyangu n'ebisoomooza naye ne basigala nga banywevu mu kukkiriza omubafunidde ekikubagizo ate n'obusobozi okusobola okubeerawo okutuuka ku lwaleero nga bajaguza ffenna ababeegattako twandigambye nti olwaleero tuzze mu kalaasi kuyiga bwe tutunuulira abafumbo bano nga beebaza emyaka gino 7 kati fe ababalaba tugamba nti omukama kikyatugamba nga tubatunuulira okubatunuulira obutunuulizi okubeera nabo omukama alina kyatukola ki kyatugamba ekisooka nti obulamu obw'obufumbo busoboka obulamu obw'obufumbo bukola ki ensangi kyebaga naye kati bwe tulaba bano ababunywereddemu emyaka 7 bwe tubatunuulira kyetusooka okuyiga nti obulamu obw'obufumbo bukola ki busoboka okujaguza obufumbo okujaguza ebbanga omukama lyabakuumidde kabonero akalaga obwesige bwe balina mu Katonda kubanga si be beeyita naye omukama yabayita ate kyeyabawa ne bakikuuma era ne bakinywereramu. Celebrating an anniversary shows that marriage is a priority in their lives and gives us a chance to pull back, look at where we have come, where we are, and look ahead. Zino nina ekirowoozo mu mutima gwange tujja kukomawo kati tutandise okuddamu okubala olwaleero omwaka ogusooka tujja kudda wano okujaguza 7 emirala gye tutandise olwaleero abamu basese balina okuba mu ngalo kabonero ka kukkiriza bwe tukuŋŋaana wano era nabo ekyabatutte okufuna olunaku lulamba olw'olusirika kwe kutunula emabega omukama gy'abajje byonna bye bayiseemu ate ne bagamba nti omukama ono atwagadde bw'ati kiki kyatugamba omukama bw'akwagala ennyo kiki kyaba akugamba okwongera okuwuliriza eddoboozi lye ate n'okukola ky'ayagala ffe abazze wano okubeegattako naffe tutunuulira okuyitibwa kwaffe tuyinza nti okwabano kutusoomooza buli omu nga yeebuuza nti okwange nkutambuzza ntya abasinga wano kuyitibwa okw'obufumbo kakati eno bw'ebeera endabirwamu ey'obufumbo obubwo obulaba otya ku lw'okumeka lw'onootuyita okwebalizaako emyaka 7
abanaatuyita omwezi ogujja mwanike emikono tulina okutuuka abanaatuyita omwaka ogujja nzabalaka bali eno kale eno ndabirwamu ey'okuyitibwa okwaffe bano nga beebaza ebirungi omukama byabawadde ate era nga twebaza omukama abakuumye naffe nga twebuuza nti eno ewaffe ewange mbikutte ntya. As we celebrate, it's a time to affirm each other. Those of us who are here, who are married couples, today tell your partner, your spouse, why you are so grateful that he or she is a part of your life. These are appreciating each other in the life, the contribution each one has made in the life of the other. And that's what it means, all of us who are called into the married life. Today, when you go back home, look at your partner. Look at your spouse and tell him or her maybe at least one or two reasons why you're so grateful that he or she is part of your life. Okujaguza kwa bano si bokka abajaguza naye era nga bwe mulaba batuyise famire eno abaana baabwe n'ab'enganda abamu badde wano nga mbasaasira kubanga tutudde wano naye kitegeeza nti oba okuva ku makya tebannaba kutuula baleeta tenti baleeta obutebe bafumba ne wano we tuli badduka balabi batereeza kiroba ebyo ebifaananyi tibyabaddewo twajjidde ne babitaddewo n'ebirala. Lwaki? Olw'okujaguza ebirungi Katonda byabawadde mu bufumbo bw'abakadde baabwe, bufumbo bw'abakulu bano. Olwekyo si kyabwe bokka naye naffe tukyegattamu. Naye mu kukyegattamu sitwandibulidde emirimu kyokka naye kwe kugamba nti bano ebikuuno bino Omukama byabakoledde ewange mu bulamu bwange bitegeeza ki? Essaala yaabwe eno gye baweereza ey'okwebaza nze naagiweereza ddi? Waliwo n'abatulyaza amaanya ne batuusa ebbanga ery'okujaguza ne batakola ki? Temukyejjo nti tujja kubalyako emmere yammwe gye tulidde yennyingi naye okubeegattako ne tusitula ekikompe kino eky'okwebazaani Katonda kikulu nnyo. Temutulyaza amaanyanga naye temulyaza amaanya mulowooza nti muba mulyaza amaanya Katonda obutamugamba nti Mukama weebale olugendo lw'otukoze eki lwetutambuzza ate ne tusaba n'olugendo olulala lukyali maaso naye tulutambule bulungi oba oliawo okusinga lwetukoze eki lwetutambudde. Abamu bwe tutambula manyi okugwa mu bisiritiko okwekoona. Abakyala ennaku zino baasala amagezi olwala bwe tuba tiruliiwo agenda n'alugula mu dduuka n'aluteekawo goba otulowooza nti ali bulungi naye nga si biki. Naye ne mu bulamu bwaffe obw'okuyitibwa mulimu enjala ezaabuukamu. Kale ebbanga bwe lituuka ery'okujaguza ebyo tubitunuulira naye ate ne twebaza Katonda nti tukyali balamu okubiraba ne tusaba tuleme kwongera kwekoona enjala zireme kukola ki? Kuggwaamu. Ate bwe tulituuka okuwoza olutabaalo nga baatuwa enjala 10 nga tebakyalina lumu. Dental formula gye bafumbirwa nayo ekyawera abamu yali 14 nga tusaba nti agasigadde mu Mukama agira abakola ki? Gakuuma tuleme kugenda nga gonna gakoze eki? Gaweddemu. Naye oba oli awali ensonga ezagagisaamu naawe oli ozivunaanyizibwako. Naye kale nga tweteekera okujaguza ebyo tutunuulira Omukama gy'atujje we tuli ate n'ekiseera ekiri lwaddawa mu maaso. Ebirungi byatuwadde naddala ebirungi ezzadde abaana
ate n'abazzukulu oba jjajja musajja abazzukulu wababaze mwami Lima tanaba kubala bazzukulu naye bo weebali abazzukulu abasooka n'abakolaki n'abaddako byonna birabo byonna byetuteeka mu ssaala eno nga twebaza kati nga tumaliriza tugambe tutya twegatta ne ba Luyima okwebaza Omukama eyabatuwa okwebaza ekyokulabirako kye bali gye tuli ffe naddala mu bulamu obw'okukkiriza. Mwami Luyima waliwo lwe yeesabira essaala ng'asaba nnyo okufa obulungi. Abakristu abamu nga bagamba lwaki asaba ebyo naye ye alina okukkiriza ng'agamba nti olugendo luno lwatambudde nga bajja bagaa nti obwatu bufa magulu ate ku nkomero luleme kumufa buki bwere nayesabira okufa obuki obulungi kabonero kakukkiriza okwevaamu buli lunaku n'akeeranga okugenda mu mmisa okukuyigiriza evanjiri tetugiyigiriza bigambo byokka naye ne mu biki n'ebikolwa abamulaba ku myaka gye nga yettanira emmisa si ya Sande yokka naye neyabuki neya buli lunaku. Twebaza Omukama. Abamu abatalina na nsonga jjajja mukyala alina ensonga lwaki tasobola genda buli lunaku naye waliyo abatalina nsonga abamu nga baliraanye n'ennammere wali naye ebyokugenda mu mmisa ebyo nga bibakola ki bibawunyira ziizi tewaliwo gwe ngamba abo tebazze temukitya nnyo nti ffe okubajagulizaako tugezaako kuyiga abamu tuyinza okwebuuza nti lwaki Omukama wadde obulamu obuwanvu ate nga bulungi ezo ze zimu ku ki ku nsonga okulembeza Omukama mu bye bakola bulijjo kale nga tubeebalizaako ale naffe twongere okwesabira okunyweza ekkula ly'obufumbo Omukama ng'abayambye ate nabyo bye bakoze nakyo ne kibeera kyakuyiga gye tuli ate era nga kitusoomooza ate nga tumaliriza ffenna twagale okuyitibwa kwaffe tukole kyonna kye tusobola okulaba nga tukunyweza ate ku nkomerero Omukama anasinziira okutusiima nti obadde muweereza mulungi yingira mu bwakabaka obwakola ki obwakutegekerwa. Mukama abeere nammwe. Twebaze Omukama ate era nga tuwayo essaala zaffe ku lw'abannaffe bano. Ayi Katonda buli tukusaba tuyita mu Yesu Kristo. Tusabire kitaffe Paapa, abepisikoopi, abasaseredooti, bannaddiini n'abasomesa. Omukama omulimu ogw'okugunjula abantu n'okubatendeka mu by'eddiini bakukozese bwegendereza na bwesigwa tusobole okufuna abantu ababanguddwa obulungi ate okutwala obulungi ebyokukkiriza mu maaso. Tusabire abakulembeze b'amawanga yonna okusalawo kwe basalawo n'okuteeseza kwe bateeseza amawanga gaabwe byonna bigenderere okukuza omuntu omulamba ate n'okuddaabulula naddala abo abali wansi. Ayi Katonda wulira essaala zaffe otuwe kye tukusaba nga tuyita mu Yesu Kristo. Twebaza Omukama olw'ekkula ery'okuyitibwa okw'enjawulo naddala mu bufumbo obutukuvu omuva amaka omuva abasaseredooti omuva abaweereza ab'enjawulo mu ngeri y'enjawulo twongere okusabira abayingira mu bufumbo ennaku zino
olw'ebyokulabirako ebirungi bye tulina mu bakadde baffe, naffe twongere okunyweza amaka ate n'okuyisa obulungi mu maka. Ai Katonda wulira essala zaffe, otuwe kye tukusaba nga tuyita mu Yesu Kristo. Twebaza Omukama olw'eneriko ne Jane Francis. Twebaza Omukama olw'ebirungi byonna by'abawadde mu bufumbo buno obutukuvu. Twebaza olwa famire n'abo bonna be batendese. Twongera okusaba Omukama abongere obulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri, abawangaaze basobole okwongera okutubeerera ettawaaza, ate n'obukadde bwabwe bongere okubeesiimiramu. Ai Katonda wulira essala zaffe, otuwe kye tukusaba nga tuyita mu Yesu Kristo. Tusabire abo bonna abalina akakwate ku maka gano, abaana, ab'eŋŋanda, ab'emikwano, n'abo bonna abayambyeko ku balima n'okubeera nti batambula mu kukkiriza kwabwe okutuusa olunaku luno. Twongere okubasabira Omukama bongere ebirungi eby'omwoyo n'eby'omubiri, abataaseko akabi konna ak'omwoyo n'ak'omubiri, ate ayongere okubajjuza enneema ye n'okukkiriza kwongere okukula mu bo. Ai Katonda wulira essala zaffe, otuwe kye tukusaba nga tuyita mu Yesu Kristo. Tusabire bannaffe abafiiridde mu bubenje naddala mu nsi ya Turkey ne Syria olwa musisi, abo bonna bannaffe abayiri mu kubonyaabonyezebwa n'abayitira mu mbeera enzibu. Ebigezo bino bye tuyitamu ffe ng'abantu bireme kutulebula ku Mukama, wala byongere okutunywereza ku Mukama oyo alamula byonna era ateekateeka byonna. Ai Katonda wulira essala zaffe, otuwe kye tukusaba nga tuyita mu Yesu Kristo. Abalina akakwate ku maka gano bonna abaafa, n'abo bonna ababayambyeko naddala mu nsi Nyambwega, bonna tubasabire Omukama w'ekimuli ekitaggwaawo mu ggulu. Ayi Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo, ayi Omukama w'ekimuli ekitaggwaawo, ayi Omukama w'ekimuli ekitaggwaawo, essaala zaffe n'okusiima kwaffe tubiwumbewumbe mu ssaala eno. Katonda gwe mulungi ennyo, n'abantu ab'ensi eno ne baganda bange ne mikwano gyange n'abatanjagala, kuuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi, kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza naddala abali mu nsi muno, komya avuddemu ekereziyawo n'aboonoonyi, nyweza abalungi, tuusa abulungi abali mu lugendo, juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika, sonyiwa emyoyo giri mu puligaatooli, opa olunaku olulungi n'enneme y'okufanga. Ayi Mukama, gwe maanyi gaffe, gwe ssuubi lyaffe, gwe bulamu bwaffe, era gwe nsiko y'ebirungi byonna, tukwegayiridde buyiza okwegayira kw'abaana be byetukusabye nga tetubuusabuusa obituwe, n'ebisigadde emitima gyaffe naye tutasobodde kujjukira kukusaba naye ng'olabye natulamba okukuweereza obulungi n'okunywerera mu kuyitibwa kwaffe, tukwegayiridde obituwe kubanga tusenga tutya mu Kristo Mukama waffe. Zinadiza cho Mukama, Dunda, zinadiza cho Mukama, Dunda, zinadiza che Katonda wange. zinadiza cho Mukama, Dunda, Dunda, zinadiza che Katonda wange. Sirina, 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 Katonda wange. Sirina, 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 sirina,
nkadde mukama wange siima nze nnyinza kyo Ayi Katonda, ebitone bino byetuweereza nga twebalizaako abaweereza ab'eneriko ne Jeni bisiime abamaze emyaka egyenkanaawo nga bali mu kukkiriza kwennyini, era bakusaba obongere ebirungi byonna ebyokuba ekimu n'eddembe. Kino tukisaba nga tuta mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Mwoye muse emitima. Twebaze Omukama Katonda waffe. Gwe wamma kisanye n'okuteekwa tuteekwa, kituufu ddala mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama Paati omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu ssewannaku, ffe abantu b'okwebaza bulijjo na buli wantu. Gwe ayi Mukama ettendo lyaffe tolyetaaga, kubanga ffe bwe tukutenda gw'oba otuwadde ekirabo eky'okutukkiriza okukwebaza. Anti ffe bwe tukutenda tetulina n'akatono ke tukwongerako, wabula ate ggwe oba otutuusaako obulokofu ng'oyita mu Kristu Mukama waffe. Anti y'oyo eggulu n'ensi gwe bigulumiza, bamalayika ne bassamalayika gwe bakoowoola, n'eddoboozi eritasalawo ne bagamba nti Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth,
kristu olw'amaanyi ga mwoyo omutuukirivu agagenderako byonna n'obiwa obulamu n'obifuula na bitukuvu era totona kwekuŋŋaanyiza abantu okuva ebuvanjuba okutuuka ebugwanjuba ekitambiro ekitukuvu ne kiweerezebwa erinnya lyo tukwegayiridde ayi mukama n'okukwesengeza tukwesengereza ebirabo bino bye tukuleetedde obitukuze kkiriza okubitukuza ne mwoyo omutuukirivu oyo yennyini bifuuke omubiri n'omusaayi gw'omwana w'omukama waffe yesu kristu eyatulagira okukuza ebyamagero bino anti yennyini mu kirole baamuwaayo yaddira omugaati n'akugulumiza nga yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe Katonda era bwe baamala okulya ekyekiro yaddira ne kaliisiira ne yeebaza n'agumizanga n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti ne kaliisa ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empyata ey'olubeerera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga olw'okunzijukira Katonda ekyamagero ekyokukkiriza tulangirira okufa kwo ayi mukama twatula okuzuukira kwo kutuusa lw'olijja tujjukira nno ayi mukama okubonaabona kw'omwana we yennyini okuleeta okulokoka saako okuzuukira kwe n'okulinnya kwe mu ggulu era tulindirira amatuuka gaag'okubiri ne tukuweereza ekitambiro kino ekiramu ekitukuvu nga tukwebaza tukwegayiridde nnyo tunulira binekezebwa byakuweereza kino kye kitambiro kyoyagala kikuddaabirize kale noffe abali omubiri n'omusaayi gw'omwana wo tujjule mwoyo mutuukirivu tufuuke omubiri gumu n'omwoyo gumu mu kristu ennyini abaatufuula ekirabo ky'ekitagwa tusobole okugabana ku busikaamu n'abalondemu bona ddala maliya omubeerereva omutuukirivu nnyina katonda yosefu omutuukirivu bba wamu n'abatume bo abatuukirivu era n'abajulizi ab'ekitiibwa n'abatuukirivu abaweereza nabo n'omuweereza wo no be tujagulizaako era n'abatuukirivu bona be tusubira nti batusabira batuyamba ti batakutusabira gy'oli tukwegayiridde ayi mukama ekitambiro kino ekivaako okutabagana kwaffe kireetere ensi yonna eddembe n'okulokoka ekleziya akyali mu kulamaga ku nsi kkiriza okumunyweza mu kukkiriza ne mu kwagala wamu n'omuweereza wo francis paapa waffe n'omwepisikoopi waffe pawulo semwogerere saako abeepisikoopi ab'ensi zonna na bonna abaayawulirwa katonda mu bunnaddiini era n'abantu bonna ababo ku bubwo abantu bano bokkiriza okuyimirira wano bye basaba kkiriza okubibawa abaana bonna basaasanyeyo neyo aipaati ly'omusaasizi basaasire obagatte naawe baganda baffe ne bannyinaffe abaamala okusomoka nabo naamalako obulamu buno nga bakusanyusa olw'ekisa kyo bakkirize embwakabaka bwo gye tusuubira ekitiibwa ky'okukyota obulira ennaku zonna nga tuyita mu kristu mukama waffe mw'oyisa ebirungi byonna by'ow'ensi
gwe katonda patiri omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu kristo n'omwoyita okufuna n'ofunaamu naye era mu ye mufunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Twegayirire ng'Omukama bw'atuyigiriza twongera okwesabira ate n'okusabira bannaffe bano n'amaka gaabwe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. tuweerera emmere yaffe eya buli lunaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama, tukwegayirire twekebe bonna tuyambe tubeere mu ddembe, tugiire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna, tutebenkere awatali kutakwana kumu nga tulinda okwesiima kuwatusuubiza n'amatuuka ag'omulokozi waffe Yezu Kristu. Kadde ng'abantu bangi bakugamba Kristu gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange, totunira ebibi byaffe naye amaaso go gazze ku kukkiriza kwekereziyawo, kkiriza okumunyweza, kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala, gwe awangala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Tukyuke bannaffe tubagaliza emirembe gy'Omukama.
wuuno Kristu akaliga ka Katonda, wuuno ajjayo ebibi by'ensi. Beesiimye abayitiddwa ku mbaga y'Omukama. Omubiri n'omusaayi bya Kristo omulokozi bitukuume bituggyeko ebyo byaffe bituuse ne mu bulamu obutaggwaawo. Katonda wange osotya kiwamire mbotuse ovudde mu ggulu n'ojja Katonda wange n'ontunuulira n'ojja okundaba nze bwe nkaaba omukusere n'onzikiriza n'ojja okundaba n'ompetya Katonda wange osotya kiwamire mbotuse osotya Katonda wange osotya kiwamire mbotuse Katonda wange
tweragiza okutendereza. Gwe Katonda tukugulumiza, gwe tukusinza, gwe Mukama tukutendereza. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano ne bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, tulidde ebirungi eby'oku lujjuliro lwo. Tukwegayiridde abafumbo bano Enrico ne Jenny bakuumire mu bukadde nga batuukirivu okutuusa bombi ennaku zaabwe bwe ziriggwako, n'obatwala ku mbaga yo ey'omu ggulu. Kino tukisaba tutya mu Kristo Mukama waffe, omwana wo yawangaala n'alamula kyo ne Mwoyo Mutuukirivu, Katonda omu emirembe n'emirembe. Kansabe abakulu be tuli nabo tuwe omukisa guno wamu. Tugenda sooka okusabira omukisa ogw'enjawulo abagole baffe bano, ate naffe ffenna tufune omukisa oguggalawo ekitambiro ky'emmisa. Omukama abeere nammwe. Omukama Yesu eyali ku mbaga y'ekaana, mwe abawe omukisa gwe era n'eŋŋanda zammwe zonna. Oyo eyayagala ekereziya okuzuukira okusukkiriza okwagala kwe akuyiwe mu mitima gyammwe awatali kusalawo. Omukama abawe mube bajulirwa b'okuzuukira kwe, nga mulinda n'essanyu okusiima kwe baatusuubiza. Nammwe mwenna abali wano, Katonda omuyinza wa buli kantu, Patiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, abawe omukisa gwe gubake guzigana nammwe emirembe n'emirembe. Ekitambiro kyaffe eky'emmisa kiwedde, tusigale mu ddembe lya Kristo. Ekisa abalagira bakyala baabwe baddenge kimu okufuga abaana. Yesu, Mariya, Yosefu, amaka gaffe mbuga kumenga.
ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa February omwaka 1957 abaagalana bano abafuuse ensonga olunaku olwaleero betuzze okujagulizaako olw'ekirabo eky'obufumbo obutukuvu ne bakuba ebirayiro byabwe batutegeezezza baabikulibira eri Namiryango era ng'omugenzi Monsinya Mbwega ye yabakubisa ebiragaano ebyo ne balagaana okunywerera mu bulungi okutuusa okufa ng'era olunaku olwaleero eziweredde ennaku z'omwezi 14 omwaka 2023 giweredde ddala emyaka 7 nga bali mu ddya ly'Omukama bamuweereza mu bufumbo obutukuvu era naffe tuzze wano empereerwe omumaka gaabwe okubeebalizaako Katonda naye kyengenda okukola tugenda kubeera nga twogeraganyaamu nabo batubuulire bakikoze batya emyaka gino 7 bw'ogyogera owulira ng'emitono olaba abamu bafumbirwayo olunaku lumu olwokubiri n'abeera ng'anobyemu nawe bo emyaka giri 7 twebaza nno omutambizi omukulu owaleero Reverend Father John Bosco Kamoga CSSP ono nno nga yakulira aba Spiritan Fathers mu Uganda tubeera nga tugenda kwogerako ne bakadde baffe bano abajaguza emyaka 7 olunaku olwaleero bafuuse ensonga bagenda kubeera nga batwogeraganya nabo tugenda kusooka ne taata atubuulire akikoze atya okubeera nga emyaka kati giweredde ddala 7 mirambirira ng'ali ne maama taata tukwaniriza ku Bukedde TV nange nsanyusa bannange ababukedde amannya gaffe amannya nze Henry Nkugwa Luyima taata emyaka 7 abasinga abali wano egyo emyaka twali tetunnazaalibwa na kuzaalibwa mu gw'omwaka gwa 53 batugambye nga 14 omwezi gwa February lyali ssanyu jjereere gye muli awo nno tusaba otubuulireko okikoze mutya emyaka gino gyonna okubeera nga mukyali babiri ne maama olugendo lwaffe naffe ffennyini bannyiniro tetulumanyi ne kuffe bannyini bo kyewuunyo ne kuffe bannyini bo tulowooza nti oba twabbiramu twabuukamu amacco ne tutuuka wali ne tutuuka wali naye nga ddala ekituufu lwo lwaliwo twatandika ng'era abantu be batandika naye nno okwagalana kwaffe mu kiseera ekyo tekwalinga nnyo oba kwakwejalabya oba kwakweraga oba kiki kale nno naffe bwe twatandika bwe tutyo mu luzungu mukiyita modesty mu Luganda oba kyekitegeeza kwegamba mu ngeri ya kinaku lunaku bwe tutyo naye ng'omukwano gutukutte nga tukkiriziganya tetwali batamu naye yalina emyaka 2 nga nina 23 era kyembaga nti nno naffe ffennyini tetukimanyi bwe kyajja wabala bagamba emikisa nnyo egy'abaani naye kuffe emikisa n'egy'abazadde baffe gyali mitono si lwakuba tebaayagala tufumbirigane oba tuwasaŋŋane naye olw'okuba nga batulanga abaana abazannya ng'omwana ngenda kusitula ekintu kiri noga toyinza naye bwe twasalawo ekikulu twagalana ne munnange ne tukkirizigana twagalana tujja kufumbiriganya nti ye naye kijja bwe kityo abakulu ne bagaana ne tukola kumpi kya bujeemu batono nnyo abaatusemba bo baaliwo ne tutandika obufumbo bwaffe kusoomoozebwa ki kwe musanze mu myaka gino 7 kyetusanze ekigambo kyo okuba nga twazaala abaana nga tukyali banafunafu mu byenfuna ate ng'ebirowoozo byaffe byali nga byakulu twayagalanga nnyo abaana baffe babeere bayonjo babeere balamu babeere bulungi naffe nga twagala tubeere bulungi naye ng'ate enfuna yaffe nnafu ne tusoomozebwa nnyo ekyo era ng'abakyala naddala ab'ennaku zino bw'oba nti ddala okaabakaaba oba oli munafu mu byensimbi takulabamu toyinza kuba na kyamagezi naye nno mukama n'atussaamu n'essuubi nga tetulina buteere bufumbo bwe tulowooza kukola
bwetwamalirizanga okumalirira ekintu nga tukikola ate nekirala twali beerufu nga bwe mukiyita ennaku zino tetwalinangamu nnyo kubuzaabuza n'ofuna ali ssente n'ogenda okitwalina odda ntitolina kyonna bwe wakireeta mukiragamu ne tukoze tutya kino kati kyekiri obubi n'ekirala obadde ogamba challenge naye nze mbadde ndowooza njogera kirala naye ojja kunsonyiira tugendera awo tugendera awo naye nga twalina okukkiriziganya omuntu okulumirirwa munne ng'aguddeko ekintu bagamba oba alwadde oba omulaba kiki kyobadde nga ebintu ebifaanana bwe bityo ndowooza nebitufuula oba kiki kagamba okubeerawo kwe tulinga waliwo omu yakugamba naye bano balinga binyonyi ebizannya kagamba oyinza okutusanga awo nolowooza nti baba beeragidde ku mbaga baba beeragidde ku mukolo naye nze bwe tutuula ne mukazi wange bano bwe tutuula mu kyaki bwe tutuula ku mbaga bwe tutuula ku mmeeza tutwebaka mu buliri. Maama tukwaniriza wangi ku bukedde banange tubayozaayoza okuweza emyaka 7 mukama yeebale bannaye mukikoze mutya okulaba nga olunaku olwaleero lutuuka mukama we yekka yakimanyi bwakikoze kubanga obwedda tutidde omusana nti gutusa olwaleero tulinye wano ekigere omusana ne gudduka ne gugenda ekyo kigo kiwulira oti sigira kuzanya nejjo ne tugenda enamugongo eri ne tusiibayo tiyabadde kitutawanya mama twavudde kuno ssaawa 10 kugenda ekiwa mirembe tutambudde bulungi tebaddeyo kanyonyi kazunza driver nti ate wonaddoka osoomozebwa ki kwosanze emyaka gino 7 ndowooza nno naasobola okwogera soomooza kwakugumiikiriza ndowooza kugumiikiriza tusanze abaana we bafumbayo olunaku lumu ng'addukayo kugumiikiriza n'okwagala mbadde mwagazi mulungi nnyo ate n'okwagala okungi ennyo okusonyiwa byendaba bye bikuuma obulamu bwaffe okusonyiwa okwagala obugumiikiriza obwo buli kibaawo nokitwala nga temuli tubaagaliza emirala 10 yongerekekako towulira ebifuba beebo abafumbo bange ab'emyaka 7 olunaku olwaleero tubeebazizza twebaza omukama abawembeze n'abatuusa ku myaka gino 7 ate tubaagaliza tukomewo wano nga tujaguza emyaka emirala 10. Maama Bikira Maria maama w'abafumbo yongera okunyweza abaagalana bano batuuke ate mu myaka giri bwe bali kusinkana ne mukama waffe Yesu Kristo mu bwakabaka obw'omu ggulu. Maama Bikira Maria wolereza abafumbo nkoze ne Jona baagaliza bye munjagaliza akuume ow'ekisa Yesu. Abafumbo baffe ab'olunaku olwaleero anti baagattibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa February olwaleero luba lunaku lw'abaagalana Valentino omutuukirivu nga yabawolereza weewaawo abamu olunaku luno balukolerako ebintu buli omu byayagala ne batamanya makulu gaalwo naye lunaku lukulu ddala abafumbo abajaguza olwaleero emyaka 7 olwaleero we giweze emyaka 7 anti bagattibwa 1953 tubayozaayoza maama ne taata mwebale nnyo baluyima okubeera nga mukuumaganye okuweza gino emyaka koze ne okulaba nga mujaguza emyaka gino wadde nga muli maama nga mukosefukesefu naye batugambye nti ekigumya obufumbo kwagalana kusonyiwagana gwe bw'otegeera munno byayagala ne byateyagala obufumbo bujja kubeera nga bubanguyira Jona gwe nkoze naye ku kamera abafumbo tubaagaliza emyaka emirala 10 tukomewo wano nga mujaguza emyaka 10 maama Bikira Maria tukwasa abafumbo bano
okutuuka we balisinkana mukama waffe yesu kristo mu bwakabaka obw'olubeerera. Shalom.